nkwaliriza ate nate webale kubanga otwegasseko era gy'osinzira okubanga otulaba olunaku olwali tuzeeko ekawempe awali ekyokunywa ekirungi mwena kyemumanyi obulungi abasinga mukoze nakyo abasinga mukikozesa ku mikolo mingi ekya cheers mwebuza cheers yajja atya era ani amukola ani ali emabega w'ekyokunywa kino ekirungi ekya cheers olunaku olwali gwe tuze okuwayamuko naye tumanye yaani era ekyokunywa kino kimazeemu bbanga ki munzikirize mbanjulira omukyala ayogera amanya ge aye tugende mu maaso n'ebirala ebisigadde sanyusa okubeerako naawe olunaku olwaliro maama nange okusinkana iyo olunaku olwaleero lwassanyu bannange mwenna abatuwuliriza ndi musanyufu nnyo okubeeyanjulira ndi Dr. Julian Adieri Omala omukyala yatandikako kampani ya Delight Uganda Limited. Delight Uganda Limited ye kampani ekukolera Cheers Juice. Omukyala Adieri yaani ono Dr. kati omukyala ono bwe nkugirayo mukama byampadde bingi nja kugamba nze mukyala eyasooka okufuna ekirabo mu nsi yonna as a first Commonwealth woman entrepreneur in the world honored by the women of Sri Lanka olw'okukola n'abakyala abawansi nembalaga nti kisoboka osobola kukola n'otandika mpola ehamu poor beginning n'ovaayo nawe n'obeera obulungi n'osobola okuteekako ekkolero nga Cheers ekyokunywa kyaffe ekirungi tujaguza emyaka 25 kuva kampani yaffe ya Delight Uganda Limited bwe yatandika. Kati ono humble beginning gyogeddeko eno gye njagala tutandikire ddala otandika otya? Kyatandika ng'ekirooto neŋŋamba njagala kukola juice ava mu bibala byaffe ebyawano ebirimiddwa wano ng'emiyembe emicungwa enanansi n'ebirala naye tekyali kyangu kubanga tewaliwo balimi abeetegese abalina ennimiro nali sirina sente esobola okutandika kampani sente esobola kugula ebyoma esente esobola kutandika faamu n'esente esobola kutegeka okutuukiriza ekirooto kyange niye ng'omuntu omukyalo omuyiiya nagamba nja kutandika nga nyimpotinga kye bayita concentrates natandika okujja concentrates Israeli endala nenzija India ebirala nembije South Africa nentandika okukola nga mpakinga concentrates zenzije wabweru nenzikola mu juice gwe bayita Cheers. Niye ekirooto kyange saakisuula natandikirawo okutegeka kimalidde emyaka 25 nga ntegeka okutuukiriza ekirooto kyange kye nalina mu ntandikwa mu kukola Cheers juice. Nebaza Mukama Katonda nga sirinawo enkoma nti ekirooto kye natandika 1996 kigenda kutuukira. 1996 olwo ng'okola ki okuba ng'osobola okuba nga importinga nga ofuna ebintu bino concentrates ezowafunanga okuba ng'okola mu juice? 1996 natandika nga ngenda Kenya nenzijjayo ecupa. By that time mu Uganda twali tunafuna kampani ezitukolera ebyo container zaffe nga nzijjayo Kampala nazire Kenya nazijjanga mu Brobras nenzijja mu Safe Park e Nairobi ne kampani endala ezaaliyo nga tutambula ne mawingo bus ne tubireeta ne tugula box ne tujja ne tukola. Akaseera ako kaali kazibu kubanga ebintu olina okubijja e Kenya obisasulira omusolo ojja okole nga tulina okuimportinga ebintu byonna tubijja bweru nga tutuula wano nga tukola nga juice waffe nga tumukola tumutwala mu kikubo nga tulina edduuka nga tulina omumotoka nga butambuza tulina atunda mu Western tulina atunda mu Eastern tulina owa Central nga tulina ba mobile market ya mutandikira mu nnyumba yammwe mwennyini. Mwana wange natandikira mu ddiiro nenva mu ddiiro nentuuka mu bisenge bibiri nemba mu bisenge bibiri nentandika okuzimba ekkolero lye bayita cottage industry. Cottage industry nga nsula waggulu nga wano wensula wansi nga nkola naye Mukama mwebaza nga sirina wenkoma nti omuntu eyatandika nga nina mukozi omu waliwo bwe nakola n'empeza abakozi 135 nenkola okuva mu mbeera entono
ayatandika ne dola 10 nawezaako biliyoni z'essente nga nange nzirabako. Mukama mwebaza nti ambeereddewo atambudde nange obulamu bwange bwonna, ate nsobodde okuyamba abantu bangi. Era nkugamba nga tujaguza ennaku z'omwezi 21 January, Prime Minister wa Uganda ye mugenyi omukulu, ate tugenda kujaguliza wa awali faamu yaffe, kubanga ekirooto kyange kyali kigamba njagala kola fresh juice nga mujja fresh fruits. Kati nsazeewo okulaga ensi nti wa wentandikidde wa wentuuse ndimye tujja kutuuka ku faamu nja kunyonyola era nkuyise ojja obeerewo. Ne producer wange tujja kubeerawo bulungi ddala era abantu betuuseeko bulungi. Kati wano ng'otandika nesire nnyo mu kutandika olw'ensonga nti abasinga olaba batya nnyo entandikwa. Inawa akasente katono ate oluusi omwami tajja kunzikiriza kukamulira juice mu ddiiro lye, tajja kunzikiriza mutambuza. Bino byonna obiyitamu otya, obiwogoma otya? Kyengezaako okunyonyola nze story yange it is a humble poor beginning. Otandika mpola mpola. Bw'oba otandika omulimu gwonna olina ebintu bisatu byolina okuba nabyo mu bulamu. Ekintu ekisooka olina kukola omulimu gw'otegeera gw'omanyi ate nga gulina akatale. Nze nabesingira nti nabesingira kukola feasibility study yange nti natuuka mu kikuubo nga kwenkya loole zajjanga ne zijjula mu kikuubo nemanya nti akatale weekali. Nembuuza abanyu bakwenkya nti akwenkya ono abulamu ate nga bamuseera nengamba nsobola okukola nempamba akatale. Ekyo kyekyasooka. Feasibility study endala nagikolera e Nakasero nga ndaba loole ez'emiyembe nga ziva e Kenya. Lumu nabala loole 100 nga zireese emiyembe. Mulimu apple mango, mulimu tomiatikini. Nengamba nange bwe mba ntandise faamu nsobola okufuna emiyembe nengitundako mu katale nenkolako juice. Kakati nemanya ekirala kiki kye neetaaga bakozi. Nentandika okusomesa nze kennyini abakozi bange benkola nabo nga nekwatiramu. So oba oyagala okusucceedinga mulimu gw'okola olina okuba ng'ogwagala ng'ogumanyi ate nga olina obudde bwawe. Kubanga nakolanga juice nga mbeerawo nga ndemerawo. Nakati njogera tubadde tusibyeko kumpi myaka 2 olwalwokudawo naye era munsanze nga ntegeka nadde okudda mu production, kubanga nze production yange nze njikulira, nze manyi bwe neetabulira, nze manyi kasitoma wange ayagala ki, nze manyi obuyonjo omutindo gwe bwetaaga nakiki ekyetaagisa okukuuma omutindo emyaka 25. Bannange ekyebaliza Mukama kubanga abantu bonna bayusi bakulidde ku juice naye teri yali afunyeko ekizibu mu kukozesa ekibala kyaffe juice. So nsaba buli munamakolero yenna ayina okuba nga ayina obudde okutunuulira omulimu gwe, ayina okuba nga agwagala, ate ayina okulaba nti akatale weekali, ate ayina okukozesa ebintu ebituufu ebikwatagana n'omutindo. Ekyo kinyambye nnyo. N'ekirala ekisinza okunyamba to reinvest in the business. Nti bwe mba nkola business nenkola amagoba ku siringi 10 nenkolako amagoba siringi 10, esiringi 5 nziterekera business. Akadde akabi akadde akazibu ndikola ntya. Ebitabo tubituulamu ne tubitunuulira. Era nziramu ngamba bannayuganda bannange twalina omukisa ne tugenda ekyankwanza okwatendenga CEO's Forum ne President. Era Minister of Finance Permanent Secretary yatugamba nti government is like a big brother. Toyina kyosobola kukola nga tosasudde musolo ebekutunuulira buli wodda buli wodda. Era nayiga neŋŋamba omusolo tulina ogusasula 100%. Tusobole okutegeka bulungi ebitabo byaffe, tutegeke bulungi bizinesi zaffe, tuzibale bulungi, omanye nti zino zange, zino za gavumenti, zino za mukozi oba zino za renti. Tulina kuyiga okubala ebitabo ngaffe banna bizinesi n'obitegeera, so si kubirekera bakozi. So beera n'omukozi abimanyi abibala naye naawe funa obudde obitegeere oleme kukola ensobi
tugalizaawo kampani eyo. Watandika n'abakozi bamekera kati olina bameka? Natandika n'omukozi omu. Ne tuwera, ne tuwera 10, tuwera 20, ne tutandika okukola emigaati. Bwe twakola bakery n'epiikingira ddala ntugitwala Southern Sudan, era Southern Sudan twalekayo ne kalina yaffe we twakoleranga bakery. Ne tuggalirawo eyo olw'entalo, ne tulundako enkoko. Tukoze bingi naye nga byonna mbikola nga nina ekirooto kyange kimu, okola fresh juice from the fresh fruits. Era kyekyampaliriza okugula ettaka ennoya. Twasooka gula ika 10 era ne twongerawo kati tuli mu ika 107. Zonna mulimirako fruits? Tulima fruits, tulinawo n'ekibira. Naye Mukama mwebaza nti twatandikako kye bayita nursery we tulezingira obulokwa, ne tusimbako emiyembe giriyo ika nga 10, ne tulimirako emicungwa, ne tulimako guava, ne tuzimba Delight Farm Institute ey'okusomesa omuntu wa bulijjo okulima ebibala. Ate tetwakobaawo, ne tugenda mu community ne tusomesa abakyala, ne tusomesa aba cooperative society, ne tusomesa ba youth. Era neebaza nnyo abantu betusobodde okutambula nabo okurealizinga ekirooto kyaffe. Tulina abatuyambyeko, gavumenti etuyambyeko Sirunats nga bagulira abantu ba bulijjo endokwa nga batugulako. Tulina be tukoze nabo ne batuyamba mu bulamu bw'ensi eno. Nenjagala kugamba nti Mukama Katonda buli bw'oliyamba omuntu munno atalina mwasirizi n'omubeererako, nawe Mukama akubeererako. Mukama atubeereddeko, ebintu bitambudde mu kaseera akazibu akagina emyaka 2 nti twatuuka ntugalawo wane Kawempe kubanga amasomero bagasibye. Juice gwe twakola omulala tebatusasula, tuyise ebizibu bingi, naye Mukama mwebaza nti lockdown bwe yatuuka nasiibula abakozi ningenda ku faamu netandika okulima. Era faamu tugitereezezza mu myaka gino 2 wadde tukoze roosi mu juice naye nga ffe faamu tubadde tugitegeka. Era kati tugenda kutandika kukola juice yennyini ali fresh nga tuyina ekibira kye twasimba ennoya, ekibira kyaffe kya miyembe, era products zaffe zigenda kuyitibwa Mango City Products kubanga ffe twakola ekibuga ky'emiyembe, ekibuga ekisinga ebibuga ebirala byonna. Mukama mwebaza nti ekirooto kye nafuna emyaka 25 egiyise kinyambye nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Sinze ngaadi erinzeka oba Mama Cheers, kinyambye nnyo okusobola okukolera wamu ne bannayuganda bannange kubanga natunuliranga emiyembe nga giva Kenya nga bagireeta erole nga 30, bannayuganda nga tugula, abakyala ab'ebibbo nga bagula bagenda batunda. Naye nga ngamba ffe bannayuganda tulisigala tuli baavu paka ddi, tetusobola kwekolera ekintu ekirungi. Nengamba nja kulima emiyembe gino, bwe nammala ogirima nja kubanga bw'emirimu. Omuntu oyo alaba naye n'alima ajja kusobola kubanga asobola okufuna ssente. Bwe naawo omulimu najja nankolera ajja kufuna ssente. Kati ekirooto kino gye nokyagala wali omaze okufuna ettaka oba nga tunafuna ttaka? Ekirooto nakirina 1996 nga ntandika kukola juice. Of course okubanga bw'osuubira ekintu n'owulira ng'okyetaaga okyenyumirizaamu. Njagala kukola juice ava mu miyembe gyaffe gya wano, ava mu butunda bwa wano, ava mu guava bwe tulimidde wano. Naye nga tomanyi ngenda kikola ntya, nsobola kitandika ntya, naye n'ogamba no kansooke nkole juice, Cheers juice, mmale okufuna ssente. Mu maaso eyo bwe ndifuna ssente ndigula ettaka. Mu maaso eyo bwe ndiba maze okugula ettaka nditandika okutegeka juice omulungi ng'ow'omuyembe afaanana atya. Muyembe kyo byonna nali sibimanyi, naye olw'okuba nti nakyagala nnyo ne ntandika okunoonyereza. Awo we nayigira nti waliwo concentrates ze bakolera ebweru zosobola okuleeta n'okola juice n'otunda n'okola ssente. Kwe natandikira ne ntandika okukola Cheers juice, bizinesi n'ekwata n'etoolayo.
nensobola oku competinga abanene ba multi internationals bakwenshi abali mu katale kati kubanga nalemera ku mulimu gwange nkugamba omulimu gwonna gulemerengako oguwa obujje kati bwe namala ogulemerako nempikinga akatale nensobola okuba nga nfunye ssente nfunyemu bingi nnyo bye nenyumirizaamu naye nengamba no nina okuddayo mu kirooto kyange ngule ettaka kyekyampaliriza okugula ettaka ennoya kubanga ettaka ennoya olutalo lwa koninga lwakagwa ettaka lyali ku ssente entono nnyo myaka giringa 3 abantu baali bava mu maka gaabwe tebali makubo tewali abantu batyayo bakola kikati nzo ayina ekirooto kyange nengamba kangere mukama nanyamba disitulikiti y'ennoya yeyalaba ettaka nendigula ikaro 10 twazigula ssente entono nnyo ne bampa okusasulira balansi mu mwaka omulamba nagusasulira myaka 2 nentandika okulima netukola oluguudo tulinayo n'oluguudo baluyita Dieris Road 29 kilometers no aba Ministry of Works baluyita Delight Road naye nga ab'ekyalo balutuuma Dieris Road kakati ne bwe namatandika okulima emiyembe nenoonya tekirooto kyange kinene nakitandika bwomu netusobola kukola bwomu n'orealizinga kyoyagala awo gavumenti neneegattako netandika okugulira abantu endokwa nembasomesa nembawa endokwa nabo ne basimba emiyembe bwereere nali nkyali awo nefunako ba development partner ne bansasulirako abakozi nabo netusigala nga tusomesa ABI Trust banyambako netutandika okukola ki okusomesa abantu community outreach katwakiraba nti ebizibu byali bingi nnyo mu kulima emiyembe netusalawo tutandike essomero eryo twalitandika nebaza private sector foundation banyambako bampako grant under skills netujja netusomesaayo abaana aba internship ne batandika okusoma netutandika tukwataganako ne UN Women ntusupportingako abakyala kati wenjogerera bannange mpita bannayuganda mujje mulabe nga tujaguza emyaka gyaffe 25 nti tulina institute Delight Farm Institute for Hands-on Training essomero lyokka erikusomesa kiki kyosobola okukola n'ova mu bwavu tusomesa okulima emiyembe okulima guava okulima emicunguwa netusomesa intercrop osobola okusimbamu green gram n'osimbamu omuwemba n'okisimbamu soya bean n'osimba ebinyeebwa n'osobola okufuna ssente ez'amangu short-term crop ati ez'amangu ezijjirako mangu n'ozifuna n'ofuna ne ssente za long term kati emyaka kuva bwe twagenda emyaka giri kati 10 emiyembe gyaffe gitandise okuteekako last year omwezi ogwokutaano twali ekafumbe mukasa nga tutunda emiyembe ne twali tukompitinga abannakenya ekirooto kye natandikira ku kkubo nekitandika okutuukirira noyingira mu market eno noba ng'okompitinga ne juices endala z'osanzeewo ate nga boredi balina ssente bukodyo ki bwewakozesa obukodyo bwe nakozesa kwe kukola omulimu gwenjagala nga ndemerako n'akasente kenfunamu nga nkazaamu kubanga kuba bwe natandika Cheers juice natandika kompitinga n'abanene ate ne wayingirawo abalala abatono naddala abatasasula misolo nabo ne bajja ne bankompitinga neŋŋamba kale tujja kubeera mu competition naye kati nze ekirooto kyange kiri kigenda kumpa akasente nendemera nnyo kati mu kulima nga bwe tukola luli twalinako 45% of market share kati nekkako wansi neŋŋamba kantegeke abaana abanywanga Cheers nga bakola kati baagala kunywa fresh juice abaana baabwe na buli kimu nga bw'omumanyi embeera nga bwegenda ekyuka ne consume abantu bye banywa nti kati njagala kunywa kino njagala kino njwa reasons naga kati njagala kunywa kino nange neŋŋamba kankipulaaningire nga batufulumya Cheers juice era tugenda kutandika ewiiki ejja tujja kubeera mu katale abawulirize bange kati tuli mukola Cheers juice ewiiki ejja tuli mu katale n'eri eddako tujja kubaleetera juice waffe wenyini fresh juice naye ejja kuba mu katale wano omumanyi bw'omuntu wena ng'atandika katale kayinza okuba nga si kalungi kubanga abantu balina kutegeera bulungi okusomoozebwa okwaliwo awo kwonna oluusi omufulumiza juice tewamuguze ozizza
wakolanga otya kintu kyenkugamba kiri kintu kimu ndi mukazi mugumiikiriza ate ekintu kyonna bw'oba okitandika bagamba profit and loss account bitambuliramu olweri bw'oba okoze amagoba enkya n'okola loss olina jimira ate n'onoonya akasente akalala kewasevinga n'okazzaamu ate n'otereeza kubanga nze bwe nali ntandika kukola juice abantu bangambanga nti bamusukaali abuzeemu nenyongeramu ne bagamba kano akawo kabuzeemu nenyongeramu paka bwe najjayo fomula ennungi ekuweebwa kasitoma ate ekirala bw'olemerako nti gwe nanyini mulimu ogurimu buli kaseera osigala nga ogwongerako obukugu kati nze manye kasitoma kyayagala manye ekirungi ekijja kusanyusa kasitoma ate n'ekirala ofollowinga olaba mu myaka gino ebiri gye tutabadde mu food production tugoberera n'ebintu byaffe byonna ebyayonooneka mu katale ntubijjayo kubanga ffe tetuliwo kwonoona linnya katufiirwe nga kampani naye tusigaze ki erinnya ligenda tuyamba litutwale mu maaso so buli omuntu yenna akola omulimu gugwagale gubeere gugwo tema kubeera ng'abalala nojja n'okola ekyokunywa ate abaana bo tebakinywa fowaffe ekias juice kyekyokunywa ekisooka waka abaana bange kyekibakuzizza nga batwala ku ssomero nabo bamaketinga so okusoomoozebwa buli mulimu gwonna gulibeerawo nga bw'olaba embeera y'obudde olwaleero obeera bulungi nga bw'osanga obukola biki akasozi n'ebikko bibeeramu obulamu bw'ensi eno naye ekikulu kiri kimu nze nzikiriza mu kusaba mukama katonda kase embeera ekaluba nga nsaba n'okutereezaamu lwaki juice tebamunywedde kizibu ki nyongedde mukoowa ntereezezaawa kiki kyenjize mu bulamu bw'ensi eno kyobalaba emyaka 25 gyemaze nga ndi mu production ndi omu ku bakyala nkakasa tetuwerayo wadde abataano abatandika kampani ne zimala emyaka 25 nga zikyaliwo nkakasa tuli batono nnyo nsaba mukama katonda awumuze emirembe abafu abaawumulanga Alois Organic ali omu ku abakyala abatandika n'akulaakulanya Regina Mukiibi abo batono nnyo mukama abawumuze emirembe niye abasigaddewo tuyise ebizibu bingi omukyalo wa Vitafoam ati eri naye neebaza mukama kubanga naye asobodde kukola oyitayo bameka mu Uganda abaweze emyaka 25 abatandika ekkolero abanamakule aba bizinesi bangi nnyo abazimbye amayumba bagagga bangi naye akoze factory neebeerawo omwaka gumu paka 25 abantu n'abawa emirimu product neebeera mu katale product neekompitinga ekyo nkyebaliza mukama kyobola batugenda tuli mu kwebaza emwaka guno tuli mu kwebaza mukama n'ebitambiro bya misa ebyokwebaza tubisaba nga bwe tusabire emyaka emirala 25 gye tutandise gibeere emyaka mirungi kubanga natandika nga nkyali muto nga njiya naye kati byenjize bingi experience kenina kimala naye nga nzikirizanya nti singa tukolera wamu government but government partners aba technical people abasoma ebintu n'abawansi abatabisoma ne tukwatagana ne tukolera wamu ne tufuna omutindo European standards tusobola okuexporting ebintu byaffe n'omutindo gwaffe ogwawano tubanga tugutuukiriza nkakasa kisoboka Uganda yatuweesa emikono ebiri nkubuulira bw'otuuka mu faamu ekyekulaba ate oyinza obutakikkiriza nti tusobodde kukola kubanga tukoledde wamu nze nkoledde wamu n'aba youth tukola n'aba youth 6 tukola n'abakyala 14 ate nze chairperson wa Noya Fruit Growers Cooperative Society ye cooperative society yoka erime ebibala ate ne tulimiramu n'ebintu bye twintercroppinga mu kubanga omusiri ogw'ebibala gubeeramu emiti olina okuba wakati omu ng'olina by'osimba n'ofunamu kakwikimani akakuyamba okubeerawo biki osobola okusimbiramu emiti egyo omukyala yonna kyeyali agadde okuwulira like omukyala byasobola okutandikirako ebyo tusimbiddemu ebinyeebwa first season second season ne tuteekamu
omuwemba guno gwe tuguza ba breweries ne tusimba soya bean tusobola okufuna sente buli myezi 6 okuva mu yika yemu ate fruits nga bwe zikula ate tulina fruits ebika bisatu tulina guava wa white gwe tugenda kukola mu juice owa white tuyinawo emiyembe emirungi nga bwogiraba mu katale egyo gijjudde naffe abatufulumya kugamba n'emicungwa kyobola fruits zonna zisse wansi kubanga twasalawo okulima nga bannayuganda era atise tufunayo akasente kaffe akatubeezaawo era ngamba munnayuganda munnange rema kutuula n'okaaba ate ogamba nti ebisoomooza bingi kibuga bwe kiba kikalubye ddako ewammwe olabe kiki ekibala ewammwe wabalayo ki ewammwe babalayo majaani simba majaani wabalayo ovakado simba ovakado wabalayo kino naddala abaana abawala kasita asoma ebitabo abagamba kakati nina degrees anga masters nzira ntya mu kyalo nnima emiyembe bw'obanga nange nasoma nkugambye am a doctor in agriculture and rural transformation abasoma ffe tulina okubeera mu byalo ne tukulaakulanya ekyalo ebyalo ebinene ebibeeramu abasoma bibeeramu abantu abategeka buli atuukayo nayeerabira nti mu kibuga lwaki mbeera mu kibuga covid etuyigirize y'emyaka 2 ne bakuwa lockdown bakulookingira bate down omuntu olina obulamu nze mu lockdown yansanga eyumbe nga ntegeka training aba refugees esooka oba eyokubiri yansanga eyumbe najumani nga ndi ne hosting community abakyala mbayigiriza okulima ebibala ne intercrop era seto obutonotono nabukola mukama mwebaza so bwe ntunulira ku ebyo ntuuka ne neebaza omukama ne nga mukama katonda nkwebaza amagezi g'ompadde nkwebaza okunfuula omukazi omukozi ate omutetenkanya n'okulemerako okimanyi nti nkwata enkumbi essaawa 6 nga ndi ku ndimiro yes ngikwata nali mukazi mweru okusinga wano era omusana gw'engulube gwanzirugaza n'obwola sikini yange tekyanyirira yes bwe mba ngenda ku ssomero mu Delight Farm Institute for hands-on training for abaana tuba trainingira mu ndimiro n'omulaga omuliyembe bakusimba bwe guti bagupuruninga bwe guti bagulabirira bwe guti kusomesa okwo kwe tusomesa naawe n'okola naye so sikumulekerera mukola mwenna era nja kulagako vidiyo zaffe nga tukola n'obwonooboozi ojja kula abaana be tusomeseza abasimbye ebibira nabo nga bali bulungi so gwe mulimu ogwo gw'olina okukola gwe oyagala otya okola factory nga tolina na budde butulwa mu factory eyo oyagala otya okutandika omulimu nga tolina na budde bwagwo abakyala bakyalera engalo bannange mbagamba ebyokutuula akameeza nti omwami akuwe sente tebikyakola abaami baffe nabo baagala kubayambako ennaku zino mwami mugende mukolere wamu muplaningire wamu mbeere happy as a family so nsaba mukyala munnange omwaka guno 2022 daba kyokola kutandikako ekipya daba ekinakujja bwavu yiiya ku kikwetoolodde kiki ekisobola okujja mu bwavu nze mbagamba sigenda kunyigibwa embeera y'ekibuga no eye waffe mu kyalo ennoya tuli mu bibira buli binyonyi ebya buli kikawe ebiri mu Uganda kobu webuli bujinifo webuli awakani na buli kinyonyi kyonna ogamba olwaliro nali akajinifo olwaliro nja kulya kurukuru olwaliro nja kulya nkoko olwaliro nja kulya kino greenies zonna weziri emmere yonna tuyina mawogo tuyina lumonde tuyina buli kimu na buli kibala kyonna kyewali owuliddeko mu nsi weekiri ate ekiro bw'oba so owulira obunyonyi nga bukaaba n'omanyi nti saawa bweziti saa 12 n'ozuukuka n'ogenda mu ndimiro n'ovaayo misana n'owummulako banayika mbabuulire obulamu obulungi mu kyalo tuleme kwesiba mu kibuga nze I have no regulate kyekiri kwe kusalawo okutuufu kwokka kwe nali nkoze okugenda ennoya n'entandika ndi musanyufu nnyo ffe tubeera bangi omanyi nti tulinawo kampu nga 6 tulinawo gye bayita ebbombo kwotagadi w'oyingirira tulinawo state house tulinawo emuyenga tulinawo ekampala tulinawo ebbombo abantu we babeera abakozi babuli bakozi basula mu sayiti yaabwe emuyenga is for married class tulinawo emigga ebiri akiswaliva neddenga liva we tugenda ne tuwugga ne tweyagala twogedde ku lona kuli
omwami Mr. Cheers mukama mwebaza nti mukama yampa nze yampeesa ebiri ti omwami wange mukozi omwami wange amanyi okukola ambeererako ye patron of supportive husbands eyenoya akeera 12 oba okyayebase n'agenda n'agaba contract fe tusasula buli muntu kyoba okoze naye n'akola n'ayokya empiira n'asimba kino n'asimba kino emiti gye tusimbye fe tusula mu kibira kyoba olaba twakitumye mango city tulinawo tulundirawo enjoki tugenda kukola odi kuva mu binyeebwa bye tulima n'essimisimi tugenda kukola wayini ne juice yennyini owa lemoni ennimu zitandise emicungwa gwava tusimbye emiyembe so tukola ffenna tetuliwo kutuabaana mu bufuna ddi mukama tumwebaza kubanga ffe abaana baffe tukola nabo tubayigiriza emirimu era nja kugamba omwana asooka yakula yafumbirwa yazaala n'abaana babiri naye amanyi okukola n'abazzukulu bamanyi okukola kubanga omuzzukulu agamba can I clean here you pay me amanyi naye alina okupakasa afune kyayagala abaana abalala tubeera nabo ku faamu omu ali mu kukola yawangudde tournament ya back to school naye akola sports omulala ayagala kulundalunda bumyu so abaana tubayigiriza emirimu abaana bange bakozi sirina abaana bannafu ate beeyamba nabo beekolera nze sibawa sente zabwereere nabo balina kukola omuzadde era naddala omukyala kasita akola kasente kano aloza nti omwana we mukozesa gino emirimu mugenza muteeka mu nnimiro aba amubonyaabonya kakati nze bwe mba nina essomero ndisomesa abaana b'abendi mbeera ntya nsomesa owamujja wange ng'owange tanakola ki ng'oyonsa wamuno ng'owa tanayonka nsookera ku wange ne musomesa emirimu ne nsomesezaako n'abayuusa abalala ne tubeera obulungi mukyala munange n'otuula waka n'olowooza nti buli mirimu gyonna ojja gyowa hausigaalwa gikole owuwo yeebase owuwo yagenda kudiba mu maka owuwo yagenda kubeera omwavu kubanga ndi kiki kyendi kubanga neekolera so n'abaana bange nabayigiriza emirimu muyigirize abaana okukola emirimu emyaka 2 gino egya lockdown nsomeseza abaana bange emirimu bonna bakoze era nze sirina kyenjula yes covid ono abantu basinga bonna abakubye nnyo naddala balina ku makerero ag'enjawulo Cheers ye asurvivinza atya covid yakuba Cheers n'akoma eri ekitabangawo kubanga baggalawo amasomero kituufu twali tugabye Cheers ku bbanja abalala tebaasasula ebirala byayi expiringirayo ebirala abalala ne bagaana okusasula ne baggalawo amaduuka naffe ne tuggalawo naye nga bwe nkugambye nze ndi mukyala muyiiya lockdown bwe yaliwo nze nali nkola kati akasente ke napakasa nga investor nina okuddamu buto nziremu buto so ngamba gwe muna bizinesi bw'onootandika okwekubagiza nti covid yajja munnange sijja kukola sijja kumalako ogenda kuva mu katale olina okusigala ng'oli relevant nti embeera bw'ekyuka ekyuka ng'obudde nawe olina okukyuka so bwe byankyukira ekawempe ne bikaluba nakwata byange ne ngenda ennoya n'abaana bange tutandika okukola n'omwami wange ntandika okukola kati bwe nalaba bikalubidde ddala ne ntandika community outreach nga nina okusomesa bakyala bannange nabo beekolerere nga ndaba kifuna kikola era iyumbe ika 5 byasimbibwa ennoya eyika ezisimbiddwa mu lockdown ziwerako nga 8 ajumani nawo ika 5 zasimbibwa so mu budde bwa lockdown mbukozesezza nnyo ate mbupulaningidemu ebyo mu maaso kubanga bwe nali stress ningamba tunaabaawo tutya so nze nagamba kankozesa akadde kano abalala nga bali mu lockdown mbe nga planning ebyo mu maaso so nze production base yange yenpita raw materials ebibala binankolera juice ebibala byenatunda nga fresh fruits ebibala byenadryinga byenajjamu wine byonna nabitegeka mu myaka eki eya lockdown so covid yanzitira sente mu Cheers
naye ate covid ajja kunkolera ssente kubanga gibadde emyaka ebiri egy'okutegeka nga neetegekera nti mu maaso n'abeerawo ntya. Ssaawa ya leero tetulina ssente naye byentegese bijja kuvaamu ssente nemu okwejjusa. Abaami abasinga batyanyi abakyala bali hard working nga bamanyi kasito n'ofuna ssente bintu bigenda kukyuka. Bwe taata Cheers mwami waffe mwami Adieri kamuyite bwetyo bamukonvinsinga otya okumulaga nti that will not change. Mukama kyemwebaliza kimu nti omwami wange gwe nafuna yali mulamezi. Bwe yatandika okuŋŋamba ate lwaki tusula ku factory ya Cheers tusule mu factory ate mwe tukolera nemusindika ku ssomero naddayo Makerere asomayo emyaka 4 yali yakava e Makerere n'agenda ku LDC yali yakava LDC naddayo Makerere n'ava Makerere n'asoma n'afuuka doctor. Kati bwe yamaliriza ng'afuuse ayina PhD 2 ayina diploma ayina postgraduate n'akizuula nti ayina okumpagira success yange ye success ye okubeera obulungi kwange kwe kubeera obulungi kwa famire ye ampagidde nnyo. Tetulina competition tulina okusupplementinga each other abeerawo alabe nti anyambye mbeera obulungi ate nange nsigala nga mukyala ayakulira mu amaka agamanyi Mukama Katonda ayakuzibwa omukyala mama wange Regina w'omulamirembe n'antegeeza amaka kyekiki enkuza y'abaana kyekiki okukolera wamu omwami n'omukyala kyekiki n'okuba nti mwina okuyamba community. Ensi eno kyeyagala abantu abakolera wamu abatya Mukama Katonda n'okwagala omuntu muno n'okuba nga mukolera wamu. Kati ffe famire yaffe gye tulina nnene nnyo. Nja kugamba nti ennoya tetusula tuli wansi y'abantu 100 ku faamu. Tubeerawo 100-150 abantu bajja ne bapakasa ne bafunayo akasente kaabwe bwe kaba kagaanyi ne mbagamba ne bangumiikiriza bwe ziba zirabise ne mbasasula. Ffe tetusasula musaala tukola contract kyokola kiba kusasula. So kinyambye nnyo. Kati naye akadde ko abafunye abalina okunyamba tutereze ennyo. Tetulina budde bwe tumala nti ate tukompiitinganga nenno tuli bakukola kulaba nti tujjeeyo tutya. Institute gye tuzimbye Mukama mwebaza ey'okusomesa hands-on training skilling tukusomeseza mu ndimiro kino kikolote obudde bwaffe bwonna tubumala ebitabo bibaawo n'owandiika kawungeeza kiro tubeera mu kirasi naye essaawa emu tugenda mu ndimiro ntuvaayo ssaawa 4 kitundu tunywa caayi ntubeerako na sesoni y'emisana tusome tuwandiike bye tukoze ne tuddayo kawungeezi n'ekiro ne tukola review. Kituyambye nnyo n'abayuusi abazze okuyiga ab'ekyalo bazze ne bayiga ne basimba buli omu amanyi okulabirira emiyembe gye n'endimiro ye naye nga tuli basanyufu. Kaakati baba bamaze okusoma wano nga mubata mutya like bwaba amaziro ga Katonda ayize. Kati kyetukola tuleeta abaana 6 mu kiraasi ne tubasomesa wiiki nga 2 ne bayiga ne bagenda buli agenze n'abanga agulawo ike ey'endimiro bye tumusomeseza n'abiteeka mu nkola ne wayitawo emyezi nga 3 ne tumuleeta ne tuddamu ne tumugunjula badda mu mwaka bajja emirundi 4 kufaamu. Naye buli bwe bajja batera kumala wiiki emu oba 2 kati ne basimba ne bavaawo ne tuleeta abalala bwetutyo. So kati essomero lyaffe terina bakugwa kulizimba naye nga likola. Kati omuntu accessinga atya ebintu ng'ebyo like okujja okusoma? Anti kati okujja okusoma kyembagambidde nti celebration gye tugenda kukola on 21st January tuyise buli omu yenna ajje arabe kye tukola. Tuyina modo bagiyita Adieris modo. Ojje oyige nga bw'okola ogende kye tukola ku faamu tetukusomesa naawe n'ogenda n'okikola ate ne tukufunira akatale naawe n'ova akatale tukufunira kubanga ebibala tugenda bikugulako ffe tubitunda ffe tubikolako juice tugenda n'okubyexportinga. Ate ku Delight Farm Institute twakola endagaano na Ministry of Agriculture batuwaaya ababisoma ne bajja ne tukola nabo ne bannalo tukola nabo ne bajja ne tusomesa abantu ba bulijjo. Kyenjagala
ffenna tubeere transformed tuve mu bwavu tuyige okwekolera tuve mu kulerenga. Kati gwe gavumenti osobola like oyagala kuyambeko etya oba tewetaaga buyambi? Nze gavumenti nsuubira kukola nayo as a partner so si kunyamba kubanga bangi abakabiridde gavumenti tejja kuyamba naye nze gavumenti tugenda kukola naye in partnership okukola factory kubanga factory eyagala sente nyingi nnyo so gavumenti bwereeta sente nereetako nange nendeetako funa byenkola netukola sente ezo nenzigiddiza oluvannyuma nensigaza ekkolero lyange. So yendagaano eyo gye tulimu tugenda kukolagana ne UTC Uganda Development Corporation tugenda kukolera wamu. Zino fruits zoyagala okuexportinga tolina challenge zonna zofujjo? Ate kati challenge gye tukolerako kati gye tulwanagana to meet the European standards omutindo ogwebweru kati kyekyatukozesa essomero erya hands-on training ebizibu byaffe byonna tubisomeseze mu gundi. Twarumbiddwa fruit fries ozirwanisa otya okola bwoti twarumbiddwa obuwuka buno oburwanisiza otya kyekitutuuza wamu ne tuyita nalo jangu tulabe gavumenti jangu but development partner mujje tukolere wamu tusobole okufulumya omutindo kati kyetuliko saawa zino. Kubanga nogenda mu katale onogula emiyembe gyakulyako waka n'ogula emiyembe 10 n'ogisala gyonna nga munda mivundu naye nga kungulu munyirivu muzibu. Kati bw'ojja okulaba emiyembe gy'osala okusooka gyali 10 ate ojja kulaba nti osala emiyembe ena nga gy'emifu emiyembe 60 kati gikyayimpuruvinga kati tulwana kulaba nti tumiitinga omutindo ogwo kati bwe tunaagumiitinga tujja ku exportinga tuleete $. Ate engeri gye tulimye nga tuli bangi abalimye nga tuva mu bwavu development bwetyo bwejja n'okutuukiriza ebirooto bya gavumenti ebya vision 2040 byebyo kasa tukolera wamu wakati ya gavumenti wakati ya investor ngaffe ba entrepreneur ne wakati y'omuntu wa wansi atalina mwasirizi naye n'alima naye n'ayiga naye n'amanya ekyokukola n'asobola okufulumya ebibala bye n'atunda n'afuna sente amakolero ne gabaawo era ensi yaffe Uganda kyeyagala. Lwaki gw'oli in charge of everything tonafunayo omuntu gw'olaba nti alina obujagujagu bwo oba olinda mala okola factory olyeko okiteekemu omuntu? Njogera ku lwa kampani kubanga nze vision bearer nanyini kirooto naye bwe mba ntudde wano nga njogera representing abakozi bange bonna bamanaja bange bonna kyoba olaba ndi kale njogeredde kampani kibanga tukola tukola bwetuti naye nja kugamba kati ndi wano nina abatraining abantu eyumbi nina abali ajumani nina abali enoya nina abali mu faamu ne wansi nina tugenda kutandika production nina abali mu katale naye kati nganza yatandikako omulimu kyobola bangamba yes nze nanyini kirooto naye ekirooto kyange tutambula bangi tetukyali bantu natandika ng'omu naye kati njagala kugamba nti tuli mu mitwalo ekisuuka mu 50 so tusuubira nti tujja kuba 2 million people abali mu kirooto kino ekirooto kyange kyatandika n'omuntu omu bangi betuwadde emirimu era mu kujaguza kwaffe nga 20 January abakozi bange bonna mbayise bonna be natandika nabo betwabonaabona nabo mwena mbayise mujje Noya mulabe ekirooto kye mwasapootingako nawawe ekikoze eki wekituuse mukama mwebazanga sinawe enkoma kubanga nzaani omwana w'omuntu alowooza n'entandika mpola n'entuuka wentuuse nenzijjamu omulimo ogusobola okusanyusa buli omu. Amina abooluganda. Naye abantu botandika nabo bokyali nabo essaawa zino abantu mbalina yes. Wow. Nabe natandika nabo nga kampani tetunagitandika nga tukyasuubula mu kikuubo omwami matopu mwebaza era gulu namugaa ngenda kuwa enkoko oli enkoko yo tutambudde ffenna tuvudde wala kubanga bwe tubadde mu lockdown abaddeko abakiyazi tetukyakola naye mugamba guma tujja kuddamu tutandike kati nkolome nga bwe bagiguddewo tugenda kutandika ate tuli mu kwesootinga tuorganizinga ebitabo byaffe bulungi
nga permanent secretary Minister of Finance yatugamba government is a big brother buli kyokola kyonna ekutunuulidde so olina okulaba nti otegekeza gavumenti ozitegekeza omusolo olaba amagoba g'ofunako ofuneko ez'abakozi ofuna akatono naye ng'oli happy ng'oli settled ebitabo tubirimu tubyorganizinga ngamba gwe munamakolero munnange naawe akola business toweerabira big brother omuteeka ntu consideration yes obuli mu kubba omusolo obulabe obuli mu kubba omusolo bubi nnyo okalya eddaka ddadda oba waziri emyaka 10 okimanyi baddamu ne baslowinga down ledger ey'emyaka 10 emabega ne bakubuuza omwaka gwa 2013 wakola kino na kino n'okisasulira kati nze njagala kubagamba bannanga abawuliriza ebyokubba emisolo tekikyasoboka tudekeralinga ebintu butuufu bwabyo tutambule nga tuli basanyufu baatutwala ekyankwanzi baatusomesa ennaku 2 nze nayiga kubuli nze nalokoka kino nkikugamba nalokoka era product yaffe Cheers yeeyongeddeko omutwalo gumu mu 12 buli box kubanga omusolo tulina gusasula mu butuufu bwagwo era gwanaaba tayongeddeko sente za musolo ku product yo okalya eddaka ddadda tolina wookyayekwekera kati so mbagambye bannayuganda bannange tulokoke tusasule emisolo tubeere basanyufu tukole bizinesi zaffe zigende maaso abantu abasinga bonna basalako ku bakozi olw'okuba covid yabakuba abantu bano baba maintaininga ng'otya okusigala ku mirimu gyabwe nali sisobola ku maintaininga abakozi bonna kusigala mirimu gyabwe one nabagamba basobola tugende ku farm tugende ku nkumbi era abasinga nabatwala ku farm abalala nabalerizinga nembaleka abalala nyabadivisinga abavuka baddeyo ewaabwe gye babazaalira nabo batandikeyo bu project abalala bali bulungi nasigazaako kye bayita skeleton staff ate nabo mbadde mbasasulirako nga tebakyali ku full time mwezi buli kyokola kyenkusasulirako bwe mba ngambye mwezi nkoze omulundi gumu nina okusasula zokoze padde kubanga nali sobola kuuma nga sijja kusobola naye abasinga twagenda nabo ku farm abovunaanyizibwa abaasigala mu ofiisi era nalina okubasasula so twalina okwesortinga kutegeeragana nabo abakozi badde ntambatama ndaba chako eriko Cheers chako abakozi bonna balina okusaba nga tebalinayingira njagala kwamba ekintu kimu olina okutandika n'essaala omalirize n'essaala mu kutya mukama Katonda ye amagezi mwe gasookera era ffe ng'etteeka tukuŋŋaana nga famire ne tusaba bafaatha bajja ne batusabira ntusaba mu kyapo era nze ebintu bwe bikaluba mukama mwebaza simutegerangako ngalo nensiiba ennaku 5 mukama n'atuva sente sasula abakozi era mukusaba gemaanyi gange tweyanze olwakadde nsaba ontweyo akagamba akasemba eri abakyala baffe bannayuganda bonna abadde balowooza nti dadi waba taliwo obulamu babukomye ekintu kimu kyenjagala amagezi agasembayo gempa abakyala one its parenting buvunaanyizibwa bw'omukyala okuzaala omwana n'omukuza mu kutya mukama Katonda n'omukuza nga bw'omukuza mu ddiini mu kukola emirimu naawe omukyala n'okola n'abaana n'omwami nga mussa kimu nga muyambagana ate n'otakola mulimu gumu n'okola kano nakali n'osevinga akasente ne muzimba amaka gammwe abatuula ne balera engalo mukumu omwami aleete ate omwami zannaaleeta ze zigenda gula emmere ate ezo ze zinasasula school fees gizija kusigala nga mubonaabona ekirala nsaba nnyo abakyala nsaba nnyo abakyala tutwale obuvunaanyizibwa obwatuweebwa mukama Katonda nti ffe bamaama beggwanga ffe bannannyini maka ffe tulina okutwala obuvunaanyizibwa okubuulirira abaami baffe tubabuulirire tubagunjule
tubasonyiwe ate tubalage entegeka ya Mukama Katonda nga bwe yakikola, tukolere wamu nga famire. Nenyanya abakyala abalemererwa okusonyiwa abaami baabwe, abakyala abatayamba baami baabwe economically, n'abatafukamira wansi okusabira famire yaabwe. Ndi mukyala akkiriza mu ssaala, nze nfukamira n'ensabira omwami, n'ensabira omwana, n'ensabira abakozi bange, n'ensabira eggwanga lyange, ate n'embuulirira abakozi bange, ate n'enkola nabo. Ekyo kintu kya buvunaanyizibwa nnyo okwagala Mukama Katonda n'omuntu muno, ate n'okukola n'amaanyi. Mukama yatugamba tunaalyanga entuuyo zaffe. Bannayuganda bannange, enkono be bagiguddewo, embeera nzibu nnyo, kubanga nange kati nteekateeka okuggulawo kampuni yange. Njigulawo ntya URA ebanja, aba suppliers babanja, naye ebyo byonna tubiteeka mu ssaala, naye nga bwe tukola nga bw'oteesa, landlord n'oteesa naye, omukozi n'oteesa naye, URA n'oteesa naye, buli kooba ofunye n'osasula paka enkonombe bw'eneeta ebintu ne bitereera. Bannayuganda bannange, twebaze Mukama, naye tumanye nti COVID aliriyo, tubeere n'eroko konkokisoni zaffe ze tukozesa nga kenkuwadde, konkokisoni zaffe zisobole okutuyamba, tunywe nnyo, tukole n'amaanyi nga bwe tuvunamira Mukama Katonda atutaase COVID amuggyewo, kubanga bulamu bwo bulamu bwange, tojja kutunuulira gavumenti, tojja kutunuulira neighbor wo oba mwami wo, olina okwefaako weka. Nsaba Mukama Katonda omwaka 2022 gube mwaka gwa ssanyu, tukole n'amaanyi, obwavu tubugobe, tusobole okubeera obulungi nga Bannayuganda. Mukama abampeera omukisa. Ntumira abanyuba Cheers okuva 1996 munfudde kiki kyendi, munyambye bulamu bw'ensi eno, ne tukola kampani ennungi ebaddewo emyaka 25. Nsaba bannange mukkirize okwebaza kwange okuba omuntu w'omutima gwange. Buli omu ayanywa Cheers, buli omu ayagula Cheers ng'agenda ku ssomero, mugamba thank you, oyambye nnyo kampuni yaffe Delight Uganda Limited. Ate tukusuubiza nti emyaka 25 gino gye tutandise, twetegese bulungi okukola products ennungi ezisingako ne ze twatandika nazo, kubanga luli twali bato, kati tukuze, tulina experience ekimala okufulumya products ez'omulembe. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Tetujja kusukka bawo bukwano bange. Bye. Have I met your expectations?